bonna Abanyuganda abantu ba Katonda n'okusingira ddala famire Peter Honorable Musereko ne musajja mukulu Sheikh Muwonge kitalo nnyo okuviibwako omwagala waffe ono inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ebyafaayo bya kati marehemu Haji Musereko babyokedde nti yali munnamawulire musajja wambalire ku kibuga era nga bwe bujulizi obulaga kyabadde musajja omusingo. Ekibuga kino ekiwangalirako ng'olimu obuyaayeeyaaye naye nga kituuka nnyo mu biseera by'ensanvu n'ekinaana ng'alikoleddwa Uganda. Naye kye twagala okumuwaako obujulizi nti yali profession. Ti gavumenti zizze ne zigenda naye kyebinsereko bagenze kwekwepa gavumenti ya Ijamini egenze banoonya bahaaji. Yabeera mu kibuga tiyakolanga emirimu gye nga bwe girina kukolebwa. Bw'aba alina okusomooza kwalese eri abantu tukolenga emirimu gyaffe nga tegirimu kyekubiira ate tuleme okuba balyake. Senga abadde mulyake teyawangalidde mu kibuga, awangalidde mu kibuga emyaka gyonna gitulabidde nga talina twagamba nti amubanja naye ng'atambula kyeri nga takozese mutwe gwe. Njagala nnyo okwebaza Abamisbaahuddin Peter Sheikh Muwonge bwe bawangadde. Ebbanga lyonna nga olaba Sheikh Muwonge olaba Alhaji Abdul Musereko era nabakyokoozanga nangamba nti olaba ekkofu olaba essongo nga buli omu olaba mwenna nobuuza nti munnaalwa. Njagala nnyo okwebaza n'omukwano gwannamaddala era nga kyekitende ekyokubiri kyenjagala omuwaako kyabadde abeera n'emikwano ekitali mu kufuna. Ennaku zino abantu emikwano gyabwe gyakutuza. Olaba omuntu ng'alinaanye munne ng'omanya waliwo omukyayagala ku munne, bwe kikutuka ate toddamu kubalaba bombi. Bwe kitaana okutuka ng'amwogerera amafuukule kuba yali azze kubaza. Naye bano omukwano gwabwe tubeebaza okubanga ddala kubadde gwannamaddala. Haji abadde munnange nnyo omujulizi Honorable Musereko ono aguwadde. Allah yamuwoleza abasajja abakulu tukwatagana nnyo era bwolaba omusajja omukulu nga tetukwatagana webuuza amulinaanye nti naye ddala bemitebeku oba awaddewo okuba tugenda ngaokubadde ekyomukomu olaba nga tukwatagana tobuuza bingi ojja kumanya entambula ye. Naye twebaza omukwano ogwannamaddala ebibadde n'abasajja nga bano bahajja ku Musereko. Basinga okulabaganako loza mwezi gwa Desemba okutandika gajja okumisa kuddwa ennaku lwali mu kiwalimi bajja ne hajja ku Musereko ono n'omusajja wa Kabaka era ne tunywanira ebyaffe ebya bulijjo naye twasemba okusinkana kuddwa y'emu naye ng'olaba musefu si abadde nnyo omusajja omukadde bakadde nzibe mbadde ndaba naye ebibadde bino bya sukaali sukaali na pressure ebisinza okuba nga loza bimugonza. Naye Allah buli omu yamugerera essaawa yo bwetuuka ofa bulwadde ofa kudula. Tetuyinza kugamba nti kirwadde kyekimutudde eddakiika ze ziweddeko. Omu kwamanyi yagamba nti ffenna tuli batambuze yakuba ekifaananyi kya motoka n'agamba nti bw'oyingira baasi buli omu bakusaliza tikiti bweviiramu oba wakuviira mu kusiteegi 77 bwetuuka ng'ovaamu. Era yagamba nti baba bakuyisaawo okaayana tewayinza evaamu n'agamba nti beba abantu bamuganisa okunywa ekukyayi kyafa bagenda abaasala ekkubo emmotoka n'emukka ate abakulindako buli emotoka yandibadde ensi naye eddakiika zo ziba ziweddeko. Naye yakuba ekifaananyi nti kubamu ava mu baasi ensi nebeeramu akasiriikiriro omusajja atanyumikiriza agenze bebano bansereko nti namuzze kyavudde mu baasi waliwo akasiriikiriro kyabadde n'omugaso. Naye mulimu abavaamu baga nti tumuwonye omusajja wenda alegesa agomba munyina bwe bavaawo omunaga nti oba agenda nti
naye ng'ekyo byonna kiba ku ngeri eweeyisa ery'abantu abo okulembera. Haaji ddala abadde baffe nnyo era nga kulaba emirundi mingi okusoomooza Muhammad Nsereko k'osigazza olina okutandika okulabika. Otera okumbulako naye bwejjanibwa ku siyaasa nikwagala nnyo n'olulungo siyaasa olukola ati ejjamuteekamu kalooko olwendo olabika okusingako awo lwali emirundi esinga okulaba wano wabaawo nga mukolo oba kisse naye kakati mukolo okulabiraga ku bizibu oba ku mikolo njagala nnyo olabike okusingako y'emirundi gy'obadde olabika naye nga tukwatagana naye bano ababalu baba bangi balijako okuloga omutwe amabadde okukwatagana omutwe omulala musajja wa byabufuzi ngenza okutuleetera ebizibu naye nga twagala okusiima mwenna ababaddewo okwekera malehemu okujja kwammwe okusaba Allah efuuke ennunuzi eri omwagala waffe omwo gwajjuludde n'ebigambo ebyo nsaba Allah abenga amuwumuza mirembe byonna byonna ekyatuukirira mu ngalo ze abenga alimusonyiwa. Assalamu alaikum.